bw'abadde ayogerako eri bannamawulire enkya ya leero, Mary Grace Mugasa, minisita omubeezi owa minisitule y'abakozi ba gavumenti, ategeezezza nga gavumenti bw'ejja okulowooza ku ky'okwongeza abasomesa ba arts ssente mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027. There's nowhere we can get money from at this point in time, but we are promising that beginning September next financial year, which is 2 months away from now, we shall work with them to make sure their salary is enhanced because the budgeting process starts there. Ono akinogaanyizza nti abasomesa bano obutongezebwa musaala kyava kuba nti omwaka gw'ebyensimbi guno mwe muli okulonda kwa bonna nga ne bwekityo ssente ezandibaweereddwa za kweyambisibwa mu kalulu. The budget is going to cater for the forthcoming elections and there is no money for enhancement of salaries. Kati ono abasabye okusazaamu akediimo kaabwe badde mu bibiina basomese abaana b'eggwanga nti akediimo kano kateeka emirimu gyabwe mu katyabaga. Let them go back to class and the salary will find them there. If you are not in class, you risk your job. Ono atuuse n'okubategeeza nti oba tebaagala kukola, gavumenti esobola okufuna abasomesa abalala. Because we have students who have been volunteering in seed schools and they are not yet employed. And recently they were struggling to get these positions. If you give them an opportunity, they can take the jobs. Tukitegedde nti abasomesa b'amasomo ga arts basinkanako minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni n'abasaba okudda ku mirimu gyabwe nti omulanga gwabwe gwawulirwa dda. Lwali lwakuna wiki ewedde ng'olwaleero lwakusatu nga ku lwokuna wiki emu tulimu enkya tugenda kukuzaayo ebirowoozo ebivudde mu regions zonna ez'eggwanga. Kinajjukirwa nti olunaku lw'eggulo ensonga y'abasomesa yatuuse mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament bwe yasabye wabeewo embalira y'ennyongereza basobole okwongeza omusaala gw'abasomesa abeediimye. It's not fair that arts teachers earn about 4 times less their science colleagues. It's not right. Let's bring a supplementary to pay our arts teachers better so that we deal with this crisis. We butuukidde olwaleero ng'abasomesa beewera obutadda mu kibiina kaabe lubaale kaabe Katonda. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.